Fwe mutubuulire bubuulizi numbers gye baabatuma mu baana b'enda ya Nakalaama okulaba nga baggwera mu makomera mu bubeere basanyufu mu bifo byammwe. Tosobola kuŋŋamba nga twakava mu kalulu ka January ng'ennaku z'omwezi 15 NUP yavaayo n'erangirira n'egamba akalulu ako kaabadde ka military operation, tekaabadde ka mazima na bwenkanya. Nti era n'abo boola be baalangiridde baabalangiridde lwa agreement ze baakoze ne gavumenti. Okwo n'otakoma okwo n'oyongerako ekigamba nti sisita waffe Nakimuli obulamu bw'okumuvaako bwalimu omukono gwa gavumenti, nti gavumenti yeeyagaliza ekifo ky'ekalangala. Byogera bakungu mu National Unity Platform. Bw'obanga omaze okitegeera nti akalulu ketugendamu ka military operation, nti era bajja kulangirira abo be baagala, kyekikwasa abaana ba Nda ya Nakalaama obatwale ku kizinga kalangala. Era kyekikutambuza ogenda osanga abaana ba Nda ya Nakalaama bali ku kizinga kalangala, obapikemu omukka, obapikemu omuliro, beetabe mu kalulu ako. Nze mbadde ndowooza ku bujega bwange nga bontambuliza video nti kyali kimala bumazi okugamba abantu bonna abali ku opposition nti kukyali mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 15 ke twayita military operation tetugenda kwetaba mu kalulu k'ekalangala, kuba n'enfa ya muganda waffe Nakimuli rest in peace tetwagitegeera. Naye basajja mmwe ne bakazi mmwe be basindika mu opposition mu NUP baabatuma numbers y'abantu bameka. Tambuza video mu bafuutu soja temuyinaamu ka memory mitwe gyammwe kwetegeerera. Lwaki message z'abantu ze boogera muzisuula muguluka ng'omuntu amaze okugamba amazima nti akalulu ke twalimu kali ka military operation, gwe kikutwala ekalangala kiki? Nga bwe twamala okulonda abo ababaka abakola agreement ne babalayiza oba ne babalangirira emimwa gyabwe gyasibwako zip, teri mubaka n'omu agenda luzira kulambula basibe, emimwa misibe, ebigere bisibe. Ki ekikuzza ekalangala okulowooza nti agenda olondebwa ekalangala yagenda okuba hero? Eggwanga Uganda lireetaga abaka ba parliament, eggwanga Uganda lireetaga kusala ku babaka ba parliament okuba n'emirembe. Tambuza video yige. Gwe muganda wange gwe bagenda okukwatira mu by'okuddamu simanyi kulonda wabetegedde n'odda gye balondera amazima ga Katonda mu ggulu nga tuli mu kusaba Jeno Muhoozi Kanyarugaba bagole eggwanga taata atuyamba atuwe baganda baffe bonna abakwatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi. Kubanze nagamba omuganda agamba akusinga amaanyi akubya gw'okutte. Oba ffe batuufu oba baganda baffe be batuufu bali mu kkomera lwa order za Jeno Muhoozi Kanyarugaba bagole eggwanga taata. Kati kkiriza oba gaana bwe tumulaajanira abantu abangi ayinza okwekuba mu mutima n'atabaganda baffe. Tuyimuse emikono mu bbanga nga bwe tusaba Omukama Katonda nga bwe tussa ebitiibwa mu abo abalina obuyinza, nga bwe tuboolekeza ebigambo ebirungi olw'okuba tulina bye tubeetaagako eby'okutuwa baganda baffe. Nagamba emmese bw'eba ekuluma efuuyirira naye baganda bange ki ekitugaana okuba n'obwongo obutwalako ne bugattako? Mwe kennyini mwavaayo ne mugamba nti ababaka bwe baali banoonya obululu baagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu singa talirayira tebaalayira. Ki ekikyasobola okukutwaza ekalangala oba mu kifo kyonna nti ogenze kunoonya kalulu ka mbaka palamenti baka kansala baka meeya? Bwe bali mu kumenya abantu MP walonda kikyakoze? Njagala obbategeeza ebigambo bino Abannayuganda nga bontambuliza video. Twetaaga okutunuzaako eriiso eryo okusobola okumanya ebyobufuzi wa gye biraga na wa gye byava.
waliwo abantu abasindikibwa okumalamu abanda ennakalema bonna abakyalina omutima ogwagala okyusa eggwanga lino. Essaawa zino nandibadde nsuubira nti buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda wandibadde opika General Muhoozi Kanyarugaba bagogola eggwanga taata ajjewo leader of opposition Joel Ssenyonyi alonderewo omuntu omulala kubanga nze ndowooza ekyo kiba kikolera ffe aba opposition naye buli wabeerawo office ya leader of opposition nga weeri ne ziri ensi eziri ebweru zirabira ddala demokolasi abukadde mu ggwanga Uganda. Naye olw'okuba tuli bajjega baba kyakoba naawe kyokoba tewali ayinza kiteeka mu bwongo kulowooza nti General Muhoozi ekyo kyali mu kukola eky'okugyawo Ssenyonyi kiyinza otuleetera okulaba ku mukulembeze omulala mu ggwanga Uganda. Naye mwenna temusobola kuvaayo kwetegeerera awo wokka bano abasajja bagenda otufugira bafuge n'abazzukulu baffe. Mbagamba ki? Tuyige okwefumiintiriza, tuyige okukozesa obwongo bwaffe mu buli kintu. Gwe wenna omwana eyakwatiddwa mu kalulu k'okujjuza omubaka w'e Kalangala aga Katonda mu ggulu wakwatiddwa lwa butamanya. General Muhoozi Kanyarugaba bagogola eggwanga taata tetugenda kukoma kukulaajanira, tukusaba otuyambe oyimbule ote baganda baffe bonna abakwatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi. Nsigadde Senogala Kyaluzira Parish ffe mutubuulire bubuulizi numbers gye baabatuma mu baana b'enda ya Nakalaama okulaba nga baggwera mu makomera mububeere basanyufu mu bifo byammwe. Tosobola kuŋŋamba nga twakava mu kalulu ka January ng'ennaku z'omwezi 15 NUP yavaayo neerangirira neegamba akalulu ako kaabadde ka military operation tekaabadde ka mazima na bwenkanya nti era n'abo boola be baalangiridde baabalangiridde lwa agreement ze baakoze ne gavumenti. Okwo n'otakoma okwo n'oyongerako ekigamba nti sisita waffe Nakimuli obulamu bw'okumuvaako bwalimu omukono gwa gavumenti nti gavumenti yeeyagaliza ekifo ky'e Kalangala. Byogera bakungu mu National Unity Platform bw'obanga omaze okitegeera nti akalulu ketugendamu ka military operation nti era bajja kulangirira abo be baagala kyekikukwasa abaana banda ya Nakalaama obatwale ku kizinga Kalangala. Era kyekikutambuza ogenda osanga abaana banda ya Nakalaama bali ku kizinga Kalangala obapikemu omukka obapikemu omuliro beetabe mu kalulu ako. Nze mbadde ndowooza ku bujega bwange nga bontambuliza video nti kyali kimala bumazi okugamba abantu bonna abali ku opposition nti kukyali mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 15 ke twayita military operation tetugenda kwetaba mu kalulu k'e Kalangala kuba n'enfa ya muganda waffe Nakimuli rest in peace tetwagitegeera. Naye basajja mmwe ne bakazi mmwe be basindika mu opposition mu NUP baabatuma numbers y'abantu bameka. Tambuza video mwe bafuutu soja temuyinaamu ka memory mitwe gyammwe kwetegeerera. Lwaki message z'abantu ze boogera muzisuula muguluka ng'omuntu amaze okugamba amazima nti akalulu ke twalimu kaali ka military operation gwe kikutwala e Kalangala kiki? Nga bwe twamala okulonda abo ababaka abakola agreement ne babalayiza oba ne babalangirira emimwa gyabwe gyasibwako zip. Teri mubaka n'omu agenda luzira kulambula basibe emimwa misibe ebigere bisibe. Ki ekikuzza e Kalangala okulowooza nti agenda olondebwa e Kalangala yagenda okuba hero? Eggwanga Uganda lireetaga abaka ba parliament
eggwanga Uganda lyetaaga kusala ku babaka ba parliament okuba n'emirembe. Tambuza video oyige. Gwe muganda wange gwe bagenda okukwatira mu by'okuddamu simanyi kulonda wabetegedde nodda gye balondera amazima ga Katonda mu ggulu nga tuli mu kusaba General Muhoozi Kanyarugaba bagole eggwanga taata atuyamba atuwe baganda baffe bonna abakwatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi kubanze nagamba omuganda agamba akusinga amaanyi akubya gwokutte oba ffe batuufu oba baganda baffe be batuufu bali mu kkomera lwa order za General Muhoozi Kanyarugaba bagole eggwanga taata kati kkiriza oba gaana bwe tumulaajanira abantu abangi ayinza okwekuba mu mutima n'atabaganda baffe tuyimuse emikono mu bbanga nga batusaba Omukama Katonda nga batusse ebitiibwa mu abo abalina obuyinza nga batuboolekeze ebigambo ebirungi olw'okuba tulina bye tubeetaagako ebyokutuwa baganda baffe nagamba emmese bw'eba ekuluma efuuyirira naye baganda bange ki ekitugaana okuba n'obwongo obutwalako ne bugattako mweke nnyini mwavaayo ne mugamba nti ababaka bwe baali banoonya obululu baagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu singa talirayira tebalirayira tebaalayira ki ekikyasobola okutwaza ekalangala oba mu kifo kyonna nti ogenze kunoonya kalulu ka mbaka palamenti baka kansala baka meeya bwe bali mu kumenya abantu MP gu walonda kikyakoze njagala obbategeeza ebigambo bino Abannayuganda nga bontambuliza video twetaaga okutunuzaako eriiso eryo okusobola okumanya ebyobufuzi wagye biraga na wagye byava waliwo abantu abasindikibwa okumalamu abantu abandainakalema bonna abakyalina omutima ogwagala okyusa eggwanga lino essaawa zino nandibadde nsuubira nti buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda wandibadde opika General Muhoozi Kanyarugaba bagole eggwanga taata ajjewo leader of opposition Joel Ssenyonyi alonderewo omuntu omulala kubanga nze ndowooza ekyo kiba kikolera ffe aba opposition naye buli wabeerawo ofiisi ya leader of opposition nga weeri ne ziri ensi eziri ebweru zirabira ddala demokolasi abukadde mu ggwanga Uganda naye olw'okuba tuli bajjega baba kyakoba naawe kyokoba tewali ayinza kiteeka mu bwongo kulowooza nti General Muhoozi eyo kyali mu kukola ekyokugjawo Ssenyonyi kiyinza otuleetera okulaba ku mukulembeze omulala mu ggwanga Uganda naye mwenna temusobola kuvaayo kwetegeerera awo wokka bano abasajja be bagenda otufugira bafuge n'abazzukulu baffe mbagamba ki tuyige okwefumiintiriza tuyige okukozesa obwongo bwaffe mu buli kintu gwe wenna omwana eyakwatiddwa mu kalulu k'okujjuza omubaka w'ekalangala aga Katonda mu ggulu wakwatiddwa lwa butamanya General Muhoozi Kanyarugaba bagole eggwanga taata tetugenda kukoma kukulaajanira tukusaba otuyambe oyimbule ote baganda baffe bonna abakwatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi nsigadde Ssenogale Kyali Luzira Parish